kale mbaniriza ku episode y'olunaku olwaleero amanya nze Jonathan Exclusive nga ndine musajja wange okuva ku Entertainment Hub YouTube channel solo kubanga ogenda n'oginonyako oba oliawo no subscribinga ensonga nezitambula mpola mpola. Tuli powered by Chief Motors. Chief Motors abakutusiza emmotoka eza buli kika era nga bakugamba osobola okubanga ofuna emmotoka ne ku bbeeyi eya kibanja mpola. Namba gyolaba waggulu awo ku screen yo gy'oba okubako ate basobole okubanga bakolaki abakutereeza mu mbeera esingira ddala okuba ey'amaanyi bakufunira akamotoka ak'ekirooto kyo oba oliawo weeyagale. Tuli ku kisaawe kya Hamu kyetugenda okubanga tukulambuza olunaku olwaleero kyonna ogenda kubanga okiraba bw'abadde tannaba kubanga okiraba oba oliawo n'atannaba kubanga weetegeka okujja okubanga kiggulwawo oyangwirizeeko gy'obenga okola ki weetaba ku mukolo ogwo. Ndi ne munnange asooke mubaba babuzeeko ate tutambuze ensonga mpolampola. Mwebale nnyo abakyekubire ku Jonathan Exclusive twongere bategeeza mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala mwe mutufudde kyetulimu mufudde jjo nakyali mwebale nnyo mwebale ddala olaba content akoledde togaana kumusiima mu ngeri emuwe ddala akadata ngaako era twongere bajukiza nti wano wetusinzidde olunaku olwaleero tuli ku Hamu bakiyita Nakivubo Memorial Grounds era enteekatooka zonna tugenda batuzibawa wano from the word go paka mu kusembayo wano Jonathan Exclusive yamaani. Okutandikira ddala omulabi waffe nga bwali mu kulaba ku screen ye akadde ako kyekisaawe enzimbibwa gye kyazimbibwa oyinza okugamba nti kyazimbibwa ku mutendera gwa nsi yonna. Kutandikira ku butebe mwe tutudde oba oliawo omulabi asobola okuba nga alaba nti bwanjawulo okusinziira ku bisaawe bye tuzze tubeera nabyo. Bw'otunulira wansi abazannyi we basangira kapeti ya wansi oba oliawo olaba nga naye eri somehow improved yadde nga mu biseera bye yateekebwawo waliwo abantu abava ne bagala lwaki tatadde mu muddo lwaki takoze but I think we should have to first appreciate ekizze then oba oliawo tulyoke tulowooze ku kintu ekirala. Naye okusookera ddala Bernard nga bw'olaba project eno olowooza bannayuganda ki ekikyabalemesezza okuba nga bakolawo projects nga zino oba oliawo kuba n'ebisaawe nga bino ebiwerera ddala nga 10-15? Nze kale oluusi ndowooza bannayuganda ffe ng'abantu ng'ovudde ku bantu abasobola okukola projects nti omuzannyo gw'omupiira tubadde tetukyaguwadde ennyuma nti kuviira ddala ku balabi b'omupiira ne ku bazannyi baagwo nti tegunnabatuwa kimala muntu kimusikiriza kuva waka kugenda Nakivubo kugenda Namboole okugenda wonna watu batadde ekisaawe okulaba omupiira nti omuntu ayinza okwagala kale kukola project ngeno nga Hamu yagikoze naye n'alowooza n'agamba sente zange zijja vaayo kubanga the end of the day omuntu aba ayagala profits wesengeera buli omu agenda okukola business ng'ayagala sente so ogenda n'obalabalamu nti taddewo ekisaawe naye sente zigenda vaayo. Ate ekyokubiri nti ebisaawe bino bw'ozimba ekisaawe kangenze nga kino ekya Hamu nti balina okujja okyeke okulaba abatwala omupiira okulaba nti ekisaawe kiri ku mutindo ogwetagisa okusambiramu omupiira nti nedda bw'aba nedda kitegeeza projekiti yo bwotaddemu sente ez'obwereere bwe kiba nti kigenda kutuuka kituuse ku mutindo gwe baagala ogw'omupiira kitegeeza sente oluusi omuntu aba talina funds kolaki izibusa kweyo standard abantu abasupervise ebisaawe bino gye baba baagala. Oluusi ndowooza y'ensonga lwaki abantu oluusi balemesebwa n'okutandika projects nga zino. Ate ekyokubiri nti ebintu bino oluusi bibaamu olwa gavumenti n'ogaa nti gavumenti egenda kunkwatiraku. Actually n'emu ku nsonga omuntu gy'anza okuba nga alowoozaako anti okusinga gavumenti weteeka ssente mu bainvesita ab'ebisiikirize oba oliawo singa omuntu avaayo n'agamba nti nesoboddeyo ngenda kubanga nkola project ngeno oba oli aba yeetaaga support gavumenti. Situganye ne ku kisaawe kino ebigambo bingi ebizze biyitingana kisaawe kyagundi but I think
tusooke tusime the fact nti weekiri ate kyaffe kiri waka weekiri ne waaba ani akizimbe still akizimbe mu ggwanga Uganda. So I think tulina okuba nga tusooka twebaza ekyo oba oliawo nga tetunnagenda ku nsonga ndala. Bw'oyongera okuba nga weetegereza omulabi waffe atulaba akadde kano yandiyagadde okuba nga amanya oba oliawo bweweetegereza ku setting y'ebisaawe eby'abasajja abazungu n'otunula ne kyolaba wano oba oliawo sikyawuka nnyo tukitwale nti kati nga gwaludde okuba nga mulabi oba oliawo ekisaawe kino osuubira kiri ku mutendera ogw'amakilabs oba oliawo ag'amaanyi getumanyi omuntu gayinza okwebuuza. Nga sinaba kudda ku kisaawe kino bakamala okuddamu okugula ekisaawe ky'Ennamboole abantu baali balina ennyonta okuddamu okugendako ku bisaawe eby'omutindo. Omuntu wanaagenda n'atuula n'alaba omupiira ne gumunyumira ng'asasudde emitwalo gye kaŋŋambe 5 ba VIP ya mitwalo 10 sente zonna z'abasasudde ng'agenda kunyumira omupiira. Ebisaawe bye tubadde tulina emabega bibadde ebisaawe bya kugenda kuyimirira ku miti okutuula gy'abeera atudde n'olaba omupiira. So kiyinza okuba nti tekiri nnyo ku standard nga z'abazungu naye nti kyekimu in fact si kyekimu naye nga kyekisaawe kikyasinze kati okuba kyetuyinawo bye tuyina nti kirungi kisobola okuleeta omupiira abantu yonna gye bava ne ttiimu ez'enjawulo ate omuntu n'atula ng'ali comfortable kati nga bwe tuli wano. So mu mbeera eyo ndowooza nti kirungi kisobola. Then ekyokubiri ngenda okwogerako ku surface y'ekisaawe eno katono tebakitaddemu kapeti oluusi ewangaala mu kale okusinga omuddo nti omuddo bw'omala oguteekamu gwakulabirira akadde konna gwakulabirirawo ekitali ekitali ku kapeti ogiteekamu ojja kuteekamu just katono oyiwemu kutuzi bintu ng'ebyo. So nze ndowooza nti ekisaawe kale tekirina buzibu kijja kusobozesa abantu abaana okuzannya omupiira. Oba oliawo abantu kati ndowooza bannabitone be tulina akadde kano bandirwanye bbo nga bbo akusitula mutindo. Situnnamanya plans ez'omugagga ziri ki, situnnamanya oba agenda kugula kilabu ye nga ye oba kigenda kubeerawo nga kyakupangisa ki naddala matiimuzi agagenda okuba nga gakikozesa. But sofa tulina Namboole tulina wali ekya KCC ewadde nti naye kiba kibala mu bisaawe si kibi tho because tubadde tukikozesa ku mpira gyaffe. Ne tulina Namboole oba oliawo yaddizibwawo tulina kati Nakivubo ne St Mary's Kitende. Future y'omupiira gwa Uganda oba oliawo giraba otya mu kaseera kano oba oliawo ebintu bigenze biimprovinga mu kkubo nti kati tulinako ne options ez'enjawulo because luli twalinako ekiseera nga abakiise ku Africa oba oliawo awangudde ekikopo kya Uganda Premier League no yawangudde kya Uganda Cup nga bakozesa ekisaawe kimu naye sooka tugenze mu kiseera nga bagenda kubawoko some options. Future y'omupiira gwa Uganda ogiraba otya oba oliawo mulayini kakati nno kikyali kya nnaku nti ensi nga Uganda oba ensi yonna nga Uganda nti ebisaawe bye tulina tukyabibala bwasi. Recently tiimu esinga okuba ewagira omupiira ebadde tiimu ya Kitala. Tiimu ya Kitala evaaho email naye nze kye nandirowoozezza nti bwe tuba tulina ebintu nga bino kuba kati bino ebisaawe byonna byobaze biri Kampala ng'ogyeko Kitende eri Wakisooba naye nti singa okwata ekisaawe nga kino n'okizimba n'okiteeka e Masaka n'okwata ekisaawe kino n'okiteeka eggulu nga kale tulina ezo cities nga ze bafuula cities nga buli emu erina ekisaawe. Nandoozezza nti kisobola okubaako ekituusa omupiira gwa Uganda. Then ekyokubiri nti future y'omupiira tuleme nnyo gitwalira ku kyensi oba nti mu kisaawe baki tugizeeyoko kuba Ssekinnoomu nti omwana alina asamba akapiira azannya alina club tugeze Villa naye kilabu eyo tutte kyenkana ki okuteeka omwana mu position y'akapiira.
osegera yabana bavaayo tubanja emyezi 4 tubanja emyezi 3 nga tunatuuka na ground ya kisaawe nga tetunatuuka na ku bisaawe naye n'omwana yennyini ng'obwongo tebwegudde ngenda kukola performance ti ku kisaawe ng'akyali kulowooza ku bya mmere gy'agenda kulya lweggulo ne winning bonus gwe bagenda omuwa osegera obaoliawo kireetera n'abazannyi okutunda emipiira osegera so kati nze ndowooza nti kino tuleme kijja nnyo ku bisaawe tusooke tutereeza abaana from the word go then tuleke tujje ku bisaawe bye tulina tusobola okukozesa resources entono ze tulinawo sofa. Do you think kino kigenda kukomyawo laavu y'abawagizi kubanga tulaba nti ne mu biseera bye tubadde nga tulina ekisaawe ekitini okugeza ng'ekya KCC osobola okusanga mu spaces naddala nga KCC ezannya clubs enene. Do you think kino kigenda kubanga kikomyawo laavu y'abawagizi kubanga balaba emipiira? Kyekino kyenkugambye nti omuntu ali tasobola kusasula mitwalo gye ebiri ku mulyango n'agenda n'alinnya ku muti waggulu oba n'atuuka awantu nga wakwesikasika. Omuntu bwe banaaba mukyaginza emitwalo 5 ewaha oba Namboole oba ku St. Lawrence ajja agamba akansasula emitwalo gyange 5 ngenda kufuna wentuula ngula eccupa yange ey'amazzi ne wenjiwummuza ndaba omupiira gwange bulungi newe naba siina bulungi. Kale omuntu asobola okugamba nti siinaamu kasente naye gino laavu ebeera ekyaliwo. Kino apparently kijja okuviira ddala ku mupiira gwe ngambye gwaliwo Namboole gwali ogwa Villa esamba Miranga esamba Council ne Bulu yali asamba Vipers. Abantu baali bangi nga twasibokya kupiira gwali gwa national team era yali Namboole nga kirudde okubaawo era sirowooza nti kigenda kuddamu obbaawo ku mupiira gwa liigi. Abantu baali balina ennyonta okubeerako mu bisaawe ebyeyagisa ebizimbe togenda tuula olaba omupiira nga tewali obaoliawo n'abatwala omupiira wano mu ggwanga Uganda baali badde batwala akalowoozo kuba nti amakilabusi gano baleme kugazimbira ku makampuni okugeza nti kampuni X ejja kuvayo ekole ttiimu oba club ejjevuganye naddala mu kibinja. Kyenyiza okuba nga tutegeezako nti oba oliawo singa kibanga boolaba nti omupiira ne guba mu bitundu ti Mmengo actually nga boolaba omupiira gw'amasaza baguzimbiddwa ti Buddu ng'essaza abantu oba oliawo eri balizannya abawagizi baba bayitirivu ekiyinza noleetera omuntu muli ekirowoozo nti oba oliawo emipiira gy'amasaza giyinza okuba mirimu okupiira gyali so oba oliawo bandizemu okuba nga bazimbira emipiira gino ku gurawundi naye ekyo kale kisoboka naye nze ndowooza oluusi kiyinza olimitingamu ku bantu kankugereze ku masaza kale ekyamasaza kiralamu nti omuntu awaya essaza lye Buddu wa Busiro ngasobola okweteekamu transport we n'avayo najja awagira essaza naye bwe kibeera ku mupiira gwa liigi nga guno kiyinza okuzibwalira ennyo omuntu ave ngambe wa Masindi waliyo essaza lya Buganda kale ngambe ng'ekooki omuntu ave ekooki mbajja e Kampala alabe enfiira ndaba ng'oluusi kiyinza okuba ekizibu so boganti omupiira naye kyogamba bwe tubeera mipiira gy'amasaza Buddu bwezannya Kyaddondo tukave Masaka nga kyalumu nga kigenda kubeerawo ku weekend emu naye gino emipiira gibeerawo almost buli weekend omuntu asobola kukozesa buli lunaku buli kale lwakutaano lwamukaaga n'ava gy'avudde n'ajja wankulu kuba kale Namboole ajja alaba omupiira ogwa buli weekend segenda ajja kujja kale balanzeyo omupiira ogw'amaanyi wagiyita Villa wange esamba State Council agamba ogwo nja kulala ate kajja kudda ku mupiira oguddako nga Council esamba kati mukyawa akatono kaŋambe nga Bulu naye Bulu ebadde nnene munansonyi kale katimu konna akatono konna kosa okugeeza kuba butimu gye buli bwe basalako basikale nga Proline noga nti omuntu agenda va gy'avudde ajja alabe State Council ng'esamba Proline tewali nsonga osegera naye nzikiriza nti bagitambuzeemukko n'abawagizi badde mbafune morale eri oba n'alanga omupiira gwa Council ewankulu oba eno e Kampala ajja kujja agulaba olwokuba nti yakulabako eri nga gunyuma kale tetugenda kuba nga tusukkawo olunaku olwaleero byetusobodde okuba nga tukubuulirako ku kisaawe kya Hamu oba oliawo ekizimbiddwa ku mutendera gwa nsi yonna munnange nno weegulire tiketiyo nga bukyali ojja obeerewo ng'omujulizi naddala nga ekisaawe kino kiggulawo ng'ennaku z'omwezi lumu mu mbeera mwebale kuba nga mutugoberera